bingi n'okutambula kubadde kungi nnyo. Bingi n'okutambula kubadde kungi n'okukola kubadde kungi. Lockdown mbadde nina ennimiro yange mbadde no nnima keys. Naye mukama keys eri mukono njoge nga ntunula omwo eri mukono ssebo. Yes, ssebo. Nalima obutunda nennima kasooli ne muwogo waliwo awe yasooka eri. Yes. Yes, first of all ntwala okwebaza omwami Katende ffe yasigala tulabirira, yasigala atuwa omusaala. Then nebaza ne mukyala Ssebunya Rema Namakula andabiridde nnyo, alabiridde omwana wange. Yes. Kyekyo era singa tebaaliwo kati singa mbonaabona nnyo. Ani abagamba? And case kati buntunuulire omuntu afaanana nga nze nnyinza oba nga sirina mwami. Nja muleeta very soon bane guno omwaka tegugenda kuggwako ng'omwami simubalazi. Najjo tuli mu kutegekeera si wabi inshallah. Ng'olwo tuseeriwa gobeere best man. Abo baganda bange. Abaka ab'ensonga nedda mali manyi otegeeza omwami. Yes, abo be bako. Era omwami wange yakimanyi B2C abo balina obaleetera ekanzu zaabwe. Abako nno nina bangi. Ekyo kyo sijja kyogerako. That is my private life. Wano first of all bawandiisa abantu abapya bangi nnyo abaana abawala abanyirira tulaba mbu ntenda nnyirira baleese ebyana ebyaka abalenzi abalungi ate mukimanyi bwe njogera abalenzi abalungi because abalenzi abalungi mbamanyi. Then n'abakadde era mwebali. Yes. No star kati ebonze ekyo kintu yakikwata so tetulina kutya kuba buli kye tukola kyaffe tuli banjawulo ku balala. Bingi ssebo bingi kyenokolayo anti kati bwe nakinokolayo gyagamba neewaana so ate no saagala bagyagamba neeraga naye nga nabo bennyini bakimanyi nti tuli banjawulo ku bannakatemba abalala. Mwali ku Friday agenda azannya bakigambye wali mu conference. Anti Arete on Friday aba Friday agenda azannya. Ali mu kukyusa ku tiketi ye ajongereyo because yalina agenda before. Yeah. My Valentine. One. Mwagala omulabako. Mwagala. Kale nja mugamba ajje. Era omwana we abanga like ye buli kimu. Mutegeeza omwami kwegamba mutabani wange tomwagala. Keiza nvuga speed. Omwami njagezaako okwogerako naye mugambe nti baby babadde basaba bafanizi bange bakulabeko ku Valentine. Yes. Bw'anaaba nga akkiriza because ayinza oba ali wala nga tali mu Uganda. Mugambeko mbw ali wala. Koro tomanya naye ani agambe nti love yeewala olinga agamba abeera bweru.
kakati tujja kutandika ku ssaawa zaffe za bulijjo ssaawa emu yennyini naye ng'ate mumanyi nti Pietala Bonita tulinga enkola yaffe eringa ya nnyonyi nti ssaawa emu oba mulimu ki oba muli tugenda n'abo kusooka so n'olwekyo nkubiriza abantu bagezeeko okujja amangu ate emizannyo gyaffe nga bw'oli mugimanyi nti oyagala nnyo n'oba nga otandise nago from beginning so n'olwekyo nkubiriza abantu bagezeeko nnyo okulaba nti bakwata essaawa emu tuba tutandika tetukulwisaawo n'akamu n'akatono tubadde tulina problem Valentine gundi functions shows zetubadde emabegako ng'abantu bafika ne banyiiga ate luli twalinanga engeri gye tubagamba nti enkeera tujja kubayo ne show naye kakati 14 bwe tukoma n'olwekyo nze nkubiriza abantu mugezeeko nnyo okulaba nti mujja mangu musobole okubeerawo mulabe show mujje mangu otherwise sandyagadde abantu bafikire ate ennaku eyo gye babadde balina ate bafikire n'okufikira so but tickets are being already out and we are selling them as individuals before the booking office. Oh yeah. Nayogedde ku red carpet and we are going to have a red carpet premiere and some of you know the activities. We have even added more byewunyisa bijja kubeeramu but the red carpet starts at 5 p.m. It starts ku ssaawa 11 then tulyoke tuyingirire show ku ssaawa emu at 7 p.m. oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.